Njala okubaza Katonda olw'obulamu bwa buli muntu ssekinnoomu gw'akyakuumye era Mukama waffe yeebazibwe kubanga atugabiridde okuyita mu birala byonna omubadde okulya, okwambala, okusula n'ebiringa ebyo. Tukyagenda mu maaso n'episode yaffe eno gye twatumye omutwe ogugamba nti ebyama ebiri emabega w'okudda kwa Kristo. Ebyama ebiri emabega w'okudda kwa Kristo y'episode gye tulina otutambulirako okumala guno omwezi gwonna nga tuyiga ku Kristo n'okudda kwa omulundi ogwokubiri era nga bwe kunaabeera na biki ebinaabaawo n'ebiringa ebyo. Tugenda ku episode yaffe ey'okubiri era nga episode yaffe ey'okubiri egamba nti take heed that no man deceive you, nti weekuume omuntu yenna takulimbalimba oba takukyamya. Wetugenda okuba tutambula olunaku olwaleero. Tugenda kusoma Bayibuli yaffe etuyambe kubanga episode yaffe esooka twalaba nga ekiyinza okuba nga kituyamba n'okututaasa okubeera nga tumanya ekituufu kyekigambo kya Katonda kyokka kyokka ekituukuvu Bayibuli, kubanga twalaba nga yetabaaza yokka emulisa eri ebigere byaffe n'eryoka etuluŋŋamya okutulaga ekkubo ettuufu ery'okukwata era ery'okutambuliramu. Kaakano ejja okutuyamba okubeera nga tuyiga ebintu eby'enjawulo ebikwatagana ku kudda kwa Kristo omulundi ogwokubiri, biki ebinaabaawo era nga bikuliba. Mbagambye episode yaffe ey'okubiri gye tugenda otambula nayo olunaku olwaleero egamba nti weekuume omuntu yenna takulimbanga. Ogenda kubeera nange omuweereza Katonda Ssetongo Mavi Genesis mu lulimi Oluganda, ne munnange Bukenya Daniel Lubega mu lulimi Olungereza ajja kubeerangawo naye era nga akutwala mu episode yaffe eno okumala omwezi guno gwonna. Katusabe ate tweyongereyo. Mulungi omwagalwa, tuyigize Mwoyo Omutukuvu ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Njagala tukwate Bayibuli zaffe tusome kubanga twalabye nga ejja okutuyamba yokka okubeera nga tutegeera amazima amatuufu agali emabega w'okudda kwa Kristo omulundi ogwokubiri. Matayo 24:4 Bayibuli ewandiika n'egamba nti Yesu n'addamu n'abagamba nti mulabe omuntu yenna tabakyamyanga. Mulabe omuntu yenna tabakyamyanga. Bayibuli etuyamba okututegeeza n'okutulabula nti omuntu yenna aleme kubeera ng'atuwabya oba ng'atukyamya naddala ku ebyo ebikwatagana n'okudda kwa Kristo omulundi ogwokubiri. Omuntu yenna takukyamyanga oba takulimbanga. Bayibuli eyinza okubeera nga etuyamba okuba nga tutegeera muntu kyatulimba, muntu kyatuwabya, muntu kyatukyamya. Mujjukire twabalaga nti ensi ezze eraga nti waliwo Bakristo abazze bajja e Uganda, waliwo Kristo yajja e Nakaseke, waliwo abajja mu mawanga ag'enjawulo. Russia waliwo yaliyo, e Kenya wano ku mulwana waliwo yaliyo kwemabega eri, e China waliyo abajjayo. Kwegamba ensi ejjamu ba Yesu Kristo ab'enjawulo n'abagamba nti Bakristo. Abantu batugamba nti Kristo yajja dda waali, yazaalibwa dda omulundi omulala wano eno mu nsi, ali mu mubiri era alinga ffe, alya anywa. Abalala tugamba Kristo agenda kukoma waazaale, yagenda tazadde tawasizza, wakudda okuzaala n'okuwasa. Abalala bagamba Kristo tagenda kubeera nga dda, omuntu bw'afa agenda mu ggulu era bamaze okubeera ng'asanga Kristo eyo gy'ali. Ebyo byonna tujja tubiraba nga biyigirizibwa nga bigenda mu maaso, naye twakakutegeera ddala ekituufu kye kiriwa. Omuntu yenna tatukyamyanga kwe kulabula Kristo kwatuwa oba Bayibuli kwetuwa okuyinza okutuyamba okubeera nga tunywera n'okutegeera ekituufu kye kiriwa. Mujjukire Matayo 24:4 atugambye nti Yesu n'addamu n'abagamba nti Kristo yali agamba abayigirizwa be nti omuntu yenna tabakyamyanga. Ekitegeeza abanga Kristo nnyini yagamba n'ayogera nti omuntu yenna tatukyamyanga. Kaakano ani ayinza okuba nga atukyamya? Kubanga yatuwa efa oba ekipimo ekitulaga okutuyamba okutegeera ebituufu bye biriwa nga ye Bayibuli, era katukisomere ddala tugitegeere. Bw'onaagenda mu kitabo kya Matayo essula ey'okubiri olunyiri olusooka paka ku lwokubiri, Bayibuli egamba awo Yesu we yazaalibwa mu Besirekemu eky'Obuyudaaya. Mujjukire eri nnabbi yali yamulagula dda nti ajja kubanga azaalibwa mu Besirekemu, kubanga yagamba naye gwe Besirekemu Efulasa omuto okuba mu nkumu za Yuda, mu ggwe mwe muliva kabaka. Katonda yali ayogera ku Kristo yagenda okubeera ng'azaalibwa. Matayo kyayogerako wano eno 2:1 nti awo Yesu we yazaalibwa mu Besirekemu eky'Obuyudaaya ku mirembe gya Kerode kabaka. Laba abagezigezi abaava ebuvanjuba ne bajja eri Yerusaalemi nga bagamba nti ali ludda wa oyo eyazaalibwa kabaka w'Abayudaaya, kubanga twalaba emmunyeenye ebuvanjuba ne tujja tumusinza. Kano akabonero ak'emmunyeenye zaali ziva ebuvanjuba kaali kasonga ku Kristo yali agenda okubeera ng'afuga obwakabaka obwa Buyudaaya, era kyali kiraga lwatu nti Kristo yali azaaliddwa yali kabaka wa Buyudaaya agenda okubeera ng'afuga, kubanga waliwo akabonero akaali kalabibwa nga kankukunala kakakasa ddala nti Kristo
yali amaze okubeera ng'azaala. Kyobola bano abasajja bagezigezi bajja balondoola nga batambula nga banoonya nga balaba emunyenye wa gye zikwata nga gye bagenda. Ekitegeeza Kristo mu kudda kwe bagenda kuba obubonero obugenda okubeera nga bulangibwa. Obubonero buno bugenda okulangibwa bwe tulina okubeera nga tugoberera, bwe tulina otutambulirako, okwesiga n'otunuulira okusobola okutegeera ddala Kristo omutuufu y'oyo yazze oba si y'oyo. Singa bano abasajja tebaali tebamanyi nti waliwo emunyenye ezigenda okubeera nga zitambula nga zikwata wano eno na wano nga ze balina okugoberera okubeera nga bategeera ddala kabaka omutuufu waali, baali basobola okubeera nga balimbibwalimbibwa n'okulagibwa kabaka oba oli awo atali omutuufu. Naye olw'okubanga waliwo obubonero obwali bwekukonala obwayamba okuba nga bategeera, baasobola okubeera nga bamanya nti ddala eno gye zaali zigenda ye waali kabaka omutuufu gwe baali banoonya era gwe baagala okusinza. Bw'onajja mu kitabo kya Bayibuli era mu Yokaana 1:29, Bayibuli ewandiika n'egamba nti olunaku olwokubiri n'alaba Yesu ng'ajja gy'ali. Ono ayogera ku Yokaana nga n'agamba nti laba omwana gw'endiga gwa Katonda ajja ebibi by'ensi. Oyo gwe nagamba nti ennyuma wange ejjayo omuntu asinga, kubanga ye yali ow'olubereberye ku nze. Yokaana yali ajja abuulira enjiri ng'ajja aleekaanira waggulu nga Isirayiri bw'atugamba, ng'agenda ategeeza ensi nti waliwo omwana wa Katonda ajja, waliwo ajja nti nze bino eno mbikola naye ava ennyuma wange, kabubeere obuguwa bwe bw'engatto siyinza kubeera nga mbukwatako kubanga ye w'amaanyi. Abantu bali batandise okubeera nga basuusuuta Yokaana, nga bamutendereza, nga bamuyimusa, naye n'abategeeza nti ate ajja ennyuma wange ye w'amaanyi yansinga, wali yajja. Ono yali ajja akola ekkubo ery'okujja kwa Kristo omulundi ogwasooka, nga Kristo agenda okubeera nga ajja kuno ku nsi. Abatume be bajjanga bakola ekkubo, abayigirizwa bajjanga bakola ekkubo. Weewaawo ebiseera oyinza okuba nga oyinza obutabawo linnya ly'abayigirizwa kubanga Kristo ye tannaba kubeera oboolyawo ng'abalonda, naye baali bali nga bakola omulimu gwa Katonda nga batambula. Nga kaakano mu kino ekiseera we tulina ababuulizi oba abasumba ab'enjawulo abajja nga balabula ensi ku bintu ebigenda okubeera nga bijja. Kristo wanajja guli eri omulundi ogenda okubeera nga guddako, bano eno bajja kuba bamaze okubeera nga bakola ekkubo lye, nga bamaze okubeera nga batema empenda, nga bamaze okuba nga balabula ensi nga bagitegeeza biki ebigenda okubeera nga bijja. Nga kaakano naffe tugenda mu maaso n'okuba nga tukubuulira biki ebigenda okuba nga bibaawo. Okudda kwa Kristo kunabeera kutya. Kaakati ne Yokaana kye yajjanga akola kyava bagamba nti oyo nti gwe yabagamba ava ennyuma we amusinga nti yali walubereberye na ku ye, kwatobanga Kristo yali waali okuva ku lubereberye, weewaawo nga ye tannaba kubeera nga ajja kweyoleka gye tuli mu kifaananyi eky'omubiri okubeera nga alabibwako eri abantu n'okubeerako gye bali, nga Yokaana 1:1 bw'abyogera. Bw'onajja mu kitabo kya Matayo essula ya 2:4 olunyiriri olusooka mpaka ku lwokuna, nawe waliwo obubaka obulala obwogerwako era obubuulirwa nga bwonna butuyamba okubeera nga butunyweza okubeera nga tetulimbibwa. Mujjukire episode yaffe eno ey'okubiri egambye nti mwekuume omuntu yenna tabakyamyanga oba tabalimbanga. Ekiyinza okuba nga kikuyamba twalaba, ekiyinza okuba nga kitutaasa okuba nga tulimbibwa nga tetukyamizibwa, kwe kubeera nga twesize ekigambo kya Katonda nga tukisomye, kubanga Isaaya 3:6 tugamba nti tunoonye mu kitabo kya Mukama tusome, tetulibulwa kintu na kimu kubanga akamwa ke ye ke kakyogedde ate nga n'Omwoyo Omutukuvu yakikuŋŋaanyizza. So tunaagenda mu maaso n'okubeera nga tunoonya mu kitabo kya Katonda ekitukuvu Bayibuli ne tusoma, kubanga Omutukuvu yakiruŋŋamizza ajja tutuluŋŋamya naffe tukitegeere. Tetujja sobola kugenda mu maaso okubeera nga tulimbibwa eri obwo obulimba bw'abantu bannaffe abajja gye tuli nga bajja mu bifaananyi eby'endiga naye nga misege gyennyini munda ezijja okuba nga zisaanyawo abantu ba Katonda, okubabuza, okubakyamya n'okubayigiza eby'obulimba, naddala amawulire amalungi agakwata ku kutuuka kwa Kristo omulundi ogwokubiri, kubanga ye wali essuubi ly'omunaku, wali essuubi ly'omuntu abonaabona, wali essuubi ly'omuntu aweddemu amaanyi, wali essuubi ly'omuntu atazaala ayagala okuzaala, wali essuubi ly'omuntu anyigirizibbwa ensi, wali essuubi ly'omuntu omwavu atalina yadde ekyokulya, naye essuubi lye limuli mu kudda kwa Kristo omulundi ogwokubiri. Kakati omuntu singa akozesa omukisa ogwo n'agenda mu maaso n'okubeera ng'akulimba, ng'akuwa amawulire amafu n'okukukyamya n'okukulabya mu bikwatana n'okudda kwa Kristo omulundi ogwokubiri, oyinza omaliza ng'oweddemu essuubi ne gye biggweera, oba oli awo ng'ovudde ku Katonda n'otandika okubeera nga weesiga ebirala eby'enjawulo, ate oba oli awo bizza okuba nga bikutwala ate mu kaseera ate akabi ennyo era eddala. So tugenda mu maaso tugenda kuba nga tusomako mu kitabo kya Matayo era. Matayo essula ya 24 olunyiriri olusooka mpaka ku lwokutaano wetugenda kuba nga tusoma.
Matayo 24 olusoka mpaka olwokutaano Bayibuli esoma bw'eti: eyange gye nkuteera oluganda egamba, Yesu n'afuluma mu yeekaalu. Yali ng'atambula, abayigirizwa be ne bajja okumulaga amazimba ga yeekaalu. Naye n'addamu n'abagamba nti, temulaba bino byonna? Mazima mbagamba nti tewalisigala wano jjinja eriri kungulu ku jjinja eritalisuulibwa wansi. Bwe yali atudde ku lusozi olw'Ezayituuni, abayigirizwa ne bajja gy'ali kyama ne bagamba nti, tubuulire bino bwe biribeererawo, n'akabonero k'okujjako bwe kaliba, n'ak'emirembe gino okuggwaawo. Yesu n'addamu n'abagamba nti, mulabe, omuntu yenna tabakyamyanga, kubanga bangi abalijja mu linnya lyange nga bagamba nti nze Kristo, balikyamya bangi. Balikyamya bangi. Kwata statement eno ekugambye balikyamya bangi. Oyinza okuba omu ku abo abangi abali mu kukyamizibwa kaakano, ng'abantu bajja gye tuli nga beerimbalimba nga bagamba nti be bakristo. Bangi bazze biyita bakristo ekyamazima, nga bw'obalaba naawe kennyini osobola okubeera ng'osoberwa. Kubanga Kristo waliwo omu yayita Kristo naye nga bambi ne waatunula entunula yokka ekumalako appetite era n'ekyagala. Naye mujjukire Bayibuli etugambye nti mu kitabo kya Matayo 24:5, kubanga abangi abalijja mu linnya lyange nga bagamba nti nze Kristo, balikyamya bangi. Bangi bazze mu linnya lya Kristo nga bagamba babuulira njiri, nga bagamba basumba, nga bagamba batume, nga bagamba simanya ba messenger, nga beeyita bannabbi, nga bajja bakola ebintu bingi nnyo ddala, era ne bawabya abantu bangi. Balina ebisibo binene, amakanisa bagajjuza nga galimu n'amasabo, balina magiki ez'enjawulo, balina ebitambaala bye bagaba, balina amazzi ag'enjawulo, balina emiggo egy'enjawulo, bakozesa obukodyokodyo obw'enjawulo n'amaanyi ag'enjawulo okubeera nga batiisatiisa abantu ba Katonda n'okubabeera nga babateekamu ebintu eby'enjawulo ebiyinza okubalowooza nti maanyi ga Mwoyo Mutukuvu, kumbe maanyi ga kizikiza ekya Setaani. Bayibuli etugambye nti abo bangi balijja nga bayita mu linnya lya Kristo, naye atugambye nti balikyamya bangi. Ne mujjukire mu nnyiriri olwokuna atugambye nti mulabe omuntu yenna tabakyamyanga. Tolina kukkizibwa kubeera ng'okyamizibwa eri abagenda okuba nga bajja nga balimba. Otwali tusoma wano eno mu kitabo kya Matayo era mu nnyiriri olwokusatu watugambye nti bwe yali atudde ku lusozi olw'Ezayituuni, abayigirizwa be ne bajja gy'ali kyama ne bagamba nti tubuulire bino biribeererawo, n'akabonero k'okujjako bwe kaliba, n'ak'emirembe gino okuggwaawo. Baali baagala okubeera nga bamanya nti ensi bwe bagenda kuba nga eggwaawo, abantu bagenda kubeera batya, bo nekyo bugenda okubeerawo. Ye ate Kristo naawe tusa okudda omulundi ogwokubiri, biki ebigenda okubeerawo, akabonero k'okuddako kalibeera katya. Baali baagala okubeera nga bamanya bategeere ddala nti Kristo bw'aba agenda kudda ki ekigenda okubaawo. Kyekiyinza okuba nga kiyamba omuntu omusomi wa Bayibuli okutegeera ddala Kristo omutuufu y'ani, biki ebigenda okubeerawo ng'agenda kujja. Kakati oli wagamba nti Kristo waali yajja dda ate nga waliwo Bayibuli byekulaga nga tonaba kuba ng'obiraba, kikulaga nti oyo muyaaye. Bayibuli etugambye tabakyamyanga. Singa akulaga nti Kristo azze ayolekedde ali mu nsi y'egindi ate nga Bayibuli gy'osoma erinaako byekulaga, manya nti oyo naye mulimba ayagala kukukyamya. Naye mujjukire gye tugenda mu maaso tugenda kuba nga tulaba buno bwe njogeddeko wano waggulu bwe tusomyeko tubuleka mu bbanga, obutugambye nga abayigirizwa bamubuuza tubuulire okujjako we kuliba, biki ebiribeerawo, ye ate nga tunaba kubeera ng'ojja biki ebigenda okubaawo. Bino byonna tugenda kuba nga tubitegeera okuyita mu episode yaffe gye tugenda kuba nga tukuvugira okutwala guno omwezi gwonna. Tugenda kumanya tutegere bubonero ki obugenda okubaawo nga Kristo agenda kubeera ng'ajja, bubonero ki obugenda okubaawo Kristo ng'amaze okubeera ng'ajja, ye mu kujja kwagenda kujja atya, walaba atuse ku nsi ki ekigenda okubeerawo, ate bwe naaba amaze ogivaako ki ekigenda okubeerawo. Byonna tugenda kuba nga tubiraba nga tukozesa ekitala kyaffe ekya Bayibuli nga kye twabwa kuva mu lutandikwa, nti ekiyinza okuba nga kituyamba okutegeera amazima nga tukinoonyezza mu ggo, nga tugasomye mu ggo, tujja kugenda maaso n'okuba nga tutegeera, tuleme kubeera nga tukyamizibwa, kubanga Mukama waffe yatulabudde dda. Lunyiriro twasose nalwo Matayo 24:4 nti Yesu n'abaddamu n'abagamba nti omuntu yenna tabakyamyanga. Tokkiriza okubeera ng'okyamizibwa ng'olimbwalimbibwa eri abo abajja mu kifaananyi kya Yesu Kristo, nga bakozesa erinnya lya Yesu Kristo, nga bazimbye amakanisa ageefaananyiriza ag'Ekikristaayo,
naye nga munda mulimu birala nga bye bakola birala era nga beegana n'amaanyi ga Katonda bwe babeera eyo mu bizikiza byabwe weewaawo nga mu musana bagezaako okubeera nga bagalaga ng'abagakkiriza. Bino byonna tujja kugenda maaso n'okuba nga tubiraba nga tukozesa ebyawandiikibwa eby'enjawulo n'obukugu obw'enjawulo tukutegeeze ddala baani abo abatasaana kubeera nga baweebwa amatu kubanga bajja kuba nga bakukyamya. Bayibuli etugambye twekuume omuntu yenna tatukyamyanga. Tugenda kuba tukomawo n'episode yaffe ey'okusatu akaseera konna esobole okubeera nga eyongera okuba nga kunnyonnyola ku biro eby'okudda kwa Kristo. Biki ebinaabaawo? Bayibuli eyogera ki? Biki byeyogerako ebiyinza okuba nga bijja kubaawo ate olwo okudda kuli kube nga kutuukirira? Kwagaliza akaseera akalungi wekumire Koliiki Media. Ku Telegram kwetuli, WhatsApp kwetuli, Facebook kwetuli, YouTube kwetuli. Wandika kigambo Hope of Life in Christ Media ojja kubeera ng'otufuna. Beera bulungi, weeraba.